ekyokubiri bwe weetegereza ku nsi kuno teri yali alabyeko ku Katonda wonna wonna, naye waliwo yali ayogeddeko ne Katonda. Oli yayogeddeko ne Katonda yani ye Musa. Katonda waaba yayogera naye yamuwa kulinnya nti beera kino. Oba kategedde? Kitegeeza ki? Eddiini Musa gye yasoma yeyo Katonda gye yamulagira, kuba yayogera ne Katonda ku lusozi Sinai n'amuwa amateeka 10. Bwe weetegereza ekifaananyi kya nnyaffe Biikira Mariya ge baga ti Mariya omutuukirivu ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waye omukisa bakyala bonna ne Yesu omwana w'endaayo abeere mirembe. Bwe weetegereza Biikira Mariya golowooza ayambadde nga baddiini ki? Basiraamu. Era Biikira Mariya n'amala abeeraawo ku kkubo wali mu Stensen n'amala gamba nti ndagiriraako ku ssinzizo njaga. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna buli muntu gy'osinziira okundaba era n'okumpuliriza. Nze John the Preacher, omutume wa Kristo eri baganda baffe Abasiraamu. Ne leero tutuuse tubeeko bye tuyiga, tusome. Mulembe gwa kusoma, kikulu nnyo okusoma n'okubaako ky'otegeera. Kwata ekitabo kyo ne peeni tugenda kubaako bye tuyiga. Muganda waffe nzize mbagamba Abasiraamu nti munoonyeeyo ku bantu abamanyi be baba batunula mu kamera babeeko bye basomesa. Muganda waffe bw'abadde asomesa akoze ensobi nnyingi naye ngenda kumuyamba ku nsobi 2. Ensobi esooka kwe kukwata obulombolombo n'enneeyisa y'Abawarabu ate n'agiyita eddiini. Bassebo ne bannyabo, eriyo abantu abalowooza nga muganda waffe bw'alowooza nti bw'oyambala ng'Abawarabu bwe bambala olwo obeera Musiraamu, ekitali kituufu. Obukkiriza oba okukkiriza Katonda tekubalirwa ku nnyambala. Eyo ennyambala gye mulaba kyambalo kya Buwarabu so si kya Busiraamu. Y'ensonga lwaki nti n'Abawarabu abatali Basiraamu nga Bakristaayo ng'Abawarabu Abasodokisi bambala bwe batyo. Eyo si nnyambala ya Busiraamu. Naye waliwo engeri Abasiraamu naddala b'e Uganda gye baakwata empisa z'Ekiwarabu ne balowooza nti bwe Busiraamu. Ekyokulabirako osanga oli ng'alwanira entalabuusi ng'agamba nti entalabuusi kyambalo kya Busiraamu. Temuliimu aya mu Qur'ani ng'egamba nti entalabuusi kyambalo kya Busiraamu. Temuliimu aya mu Qur'ani ng'egamba nti ekanzu kyambalo kya Busiraamu. Tebiriimu. Muganda ffe atuuse okukola ensobi n'aga nti bwe tulaba ebifaananyi kya Mariyamu tumulaba nga ayambadde ng'Abasiraamu, ne yeerabira nti ekyo ekifaananyi kyalaba baazannya firimu. Nga bw'olaba firimu ya Amiini, bw'ogiraba firimu eyo omusajja yagizannya Munnakenya, Amiini si yalimu. Kati ye muganda waffe ekyo kyatategeera. Ekyokubiri, ebifaananyi mu Busiraamu tebikkirizibwa. Hadiisi zigamba nti lumu malayika Jibuliiru yali azze kukyalira mukwano gwe Muhammadi, agenda okutuuka nga mu nnyumba ya Muhammadi mulimu ekifaananyi n'akabwa akato. Malayika yagaana okuyingira mu nnyumba. Kati y'Omusiraamu Obusiraamu bwe abwesigamiza ku bifaananyi. Allah byatakkiriza. Kati ne weebuuza nti y'ono Musiraamu wa ngeri ki? Ekyokubiri, ne bwe tukkiriza nti ekifaananyi ekyo ky'olaba ye Mariyamu, nsaba kubuuza abakazi abamwe nabo bambala hijaabu enjeru? Mwabamwe bambala biddugavu n'omusanga mu kkubo n'olowooza osanze kiswa? Kaakati ebyo byonna ggwe tonaba kubitegeera, oli mu kubuuka kubanga mmwe mwakwata omuceere Musiraamu olw'okuba nti Abawarabu bali omuceere, kati nammwe mwakwata omuceere ne mugusiramula. Mulina ebintu bingi bye muzze musiramula naye nga mwerabidde nti ebyo bintu by'Abawarabu. Era eriyo abasajja abaafuna abakazi ng'ekibafunyisiza abakazi musajja wa myaka 60 wa myaka 7 ne bamuwa akawala ka myaka 14 kubanga alya bulungi omuceere. Mbwagulyanga nabbi. Nabbi yali tasobola kulya matooke kubanga ewaabwe tegaliiyo. Ebyo bye mutamanyi bye twagala tubasomese mutegeere, muleme kukwata bintu kipayopayo nkubejja.
apaaluse n'adduka emisinde n'agamba omanyi Musa ye nabbi yekka yalaba Katonda n'olwekyo nabbi Musa oyo yali musiraamu era nabbi Musa baamuwa amateeka 10. Kati leero njagala kusomesa sheeka otegeere okuva n'olwaleero Musa bwe baba baamuwa amateeka 10 nga bw'ogamba etteeka ery'okusiramuka lyali lyakumeka mu mateeka 10. Mu mateeka 10 ge baawa Musa ery'okusiramuka lyali namba mmeka? Ekyo kimu. Ekyokubiri amateeka 10 liriwa lye mukwata mmwe ng'abasiraamu kubanga etteeka erisookera ddala mwalimenya. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Okuva essula ya 20 okuva bassebo ne bannyabo 20 okuva ku lunyiriri olwokuna. Bayibuli yegamba teweekoleranga ekifaananyi kyonna ekyole newankubadde ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku nsi newankubadde ekiri wansi w'ensi tokivuunamiranga ekyo. Musa n'addamu n'akikakasa mu kitabo ky'Abaleevi essula eya 26 Katonda n'amugamba nti gamba abaana ba Isirayiri tebeekoleranga ekifaananyi kyonna newankubadde empagi newankubadde ejjinja tebalivuunamiranga. Mwe mwamenya etteeka eryo bwe mwateekawo ejjinja eriddugavu lye muvuunamira buli lunaku era lye musasulira ssente nnyingi okugenda okulikiisinga. Eryo etteeka mwalimenya. Tusanga mu Bayibuli nga Musa aleeta etteeka mu kitabo ky'Abaleevi n'agamba nti abange tewalabikanga muntu yenna abikula ku nsonyi ez'omuntu amulinako oluganda. Ne tusanga bassebo ne bannyabo nga Muhammadi mu ssuula eya 33 aya ya 50 baamugamba nti gwe leero Muhammadi tukukkiriza okuwasa abaana ba kizibwebo abaana ba ssengaabo abaana b'abannyoka abato abaana babaganda bo bonna babamukkiriza okukola ki? Okubaasa. Ngambye essula ya 33 Al-Ahzaabu essula y'ebibonyobonyo aya eya 50 nga Muhammadi bamukkiriza okubawasa era ekyo n'akituukiriza. Muhammadi bwe yawasa Zainabu muka mutabani we gwe bayita Zaidi. Ekyo mu Busiraamu kimanyi omu ku bakazi ba Muhammadi bamuyita Zainabu. Zainabu Muhammadi yamubba ku mutabani we gwe bayitanga Zaidi. Ekyo mukimanyi bulungi. Kati ekibuuzo bw'abanga Musa yali musiraamu nga mmwe Muhammadi lwaki yamenya etteeka lya Musa Katonda lye yamuwa? Tudduka mu mateeka 10 mulimu etteeka erigamba nti tottanga. Ojja kulisanga mu Kuva essula ya 20 olunyiriri olw'13 nga ligamba nti tottanga. Ekibuuzo muyinayo aya yonna mu Qur'ani nga nammwe egamba nti tottanga? Kubanga ze tulina muzigamba katiru sabilillah mutte mu kkubo lya Allah. Tetuyinaayo aya nga eyimiridde butengerera ng'egamba nti tottanga. Ojja kusanga egamba tottanga mwoyo nga teguliko kye gukoze, tottanga mwoyo nga tegukusobeza. Twagala aya nga tteeka ddamba nga bwe liri wano nga ligamba tottanga. Eryo teririimu. N'olwekyo Musa gw'omwesibako teyali musiraamu kubanga singa yali musiraamu mwandibadde mukola amateeka ge yaleeta. Kati kambuuze Qur'ani eno. Wama Qur'ani tubuulire Musa yali musiraamu nga sheeka bw'agamba? Essula ya 2 Suratul Bakara essula y'ente. Essula ey'okubiri essula ya nte Surati Kaawo. Kagaazu. Essula ya 2 Surati Kagaazu aya bassebo ne bannyabo ya 62 ega nti mazima Abayudaaya ab'omulembe gwa Musa nga ab'omulembe gwa Musa bayitibwa Bayudaaya. Ab'omulembe gwa Musa bayitibwa Bayudaaya tebayitibwa basiraamu. Nembuuza Qur'ani Abayudaaya lyali ggwanga oba yali ddiini? Okusinza ku Qur'ani leka etubuulire. Kati gwe sheeka abadde abuubuuka ng'otugamba nti Musa yali musiraamu bigenda kukalira ku matama. Essula bassebo ne bannyabo ya 2 ngenze ku aya ey'E12 eri tugambye essula ya 2 aya 62 ng'ega nti ab'omulembe gwa Musa baali Bayudaaya. Katwagala kubuuza Qur'ani Obuyudaaya okusinza ku Qur'ani lyali ggwanga oba yali ddiini? Essula ya 2 aya 12 we ngenze egamba tebayinza kusiima Abayudaaya wadde Abakristaayo okutuusa mpozi ng'ogoberedde eddiini yaabwe. Ekitegeeza nti Obukristaayo n'Obuyudaaya yali ddiini.
obukristaayo n'obuyudaaya yali ddiini. Kati bwebanga obukristaayo n'obuyudaaya yali ddiini, ekibuuzo, Musa yalina eddiini bbiri, yali musiraamu mu Yudaaya? Kubanga yo Qur'ani ekugamba nti Musa n'ekibiina kye mu ssula ya 2 aya 62 baali Bayudaaya, n'ekugamba mu ssula ya 2 aya ya 12 negamba nti Abayudaaya yali ddiini awamu n'abakristaayo. N'olwekyo mulekeraawo okulimba, musomese ebintu nga mubyetegereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu.